Kweyagaliza ku extra digest omukutu mugoba nsonga amanya nze Fatia Rujja okubeera nga nkutuusaako programu nga bulijjo kansubira mukwano gwange yonna gy'osinze okubeera ng'otwekkanya oli bulungi ate mukwano kansubire n'emirimu gy'okwasaganya nagyo ate gitambulira ddala bulungi nenga mukwano kyekyo tuli ku extra digest Fatia yagemanya era ng'olunaku olwaleero nina abaami be tugenda obeera nga tutambula nabo era nga bulijjo tujja mbeera nga tubafuna mu nnaku ez'enjawulo babeere nga batunyumizaamu wiiki bagirabe batya ebintu bitambudde bitya ku sayidi yaabwe oba oliawo omuntu abadde tamanyi information osobole okubeera ng'omutegeera kubanga yensonga lwaki tuli wano ngenda kutandikira ku sayidi eno. Hello, ndi musanyufu nnyo okubeera wano eno for yet the second time. Guno omukutu gwe tuli of course bwe gumu kwogwo omukutu ogikyasinze okubeera egy'amaanyi mu Uganda, whether it is a political entertainment kyonna ky'oba oyinza okwagala, so kubanga ndi wano eno kibeera ky'amaanyi nnyo era ndi very excited. Luze Andrew Anderson of course is my name. Bintu bingi nnyo. I love the way you say your name. My name, because I love it. Luze Andrew Anderson is my name. Tekole kwati obantu no just wali creating ngoze mukama say your name. Linnya lya gogo nasimanya gange. Nenga ate gali ku birth certificate nenga simanya gange. Ganino ago bwana obutwaga gasookera ddala ogamanya ago kwako akantu nga bakubatiza. Waliko Isaac linnya lyange lya ddala Luzi. Luzi not Luze na linnya lyange lya ddala. Kati ogafuula otya okufuuka Luze P3 nali head prefect in my class. P3 nganze head prefect wabera head boy na head girl because nali communicating bulungi oluzungu. I know. Kumbe nakula n'abaminsani abamba bayita ba missionaries. Kati abantu abaleyo nga amaloboozi nga bakola bisimaye nakula. Nakula n'abazungu so nga yaso head prefect omusomesa n'angamba tebalina kubeera Luzi lina kubeera Luze because yali yeddira nkimana era Luze bonna babeera bankima then ligenda ku Luze. Then Andrew wasn't my name because best friend wange bali bamuyita Andrew ngate Isaac linnya lyange simanyi ku spelling nga Isaac nenga spelling erinnya lya chali wange so mukibina nga mpandika Andrew Luze so nengenda nago Andrew chamuuliza mukwano gwange simanyi sadamuuliza ku primary kai ate ku side eno ninayo kansala kansala ngansanso kuchaza kuna kolale nange ndi musanyufu era mbabuuzaako mwenna abatulaba ku WOLOKOSO extra digest mugoba nsonga mbandiza mu mwezi ompya tuli mu October omwaka tugututte tubuzaayo ndowooza emyezi ng'ebiri. Marco William is my name, kansala omulondo w'Ekayunga. So ndi musanyufu okubeera wano ku WOLOKOSO extra digest okubanga ndeese okuwaayo ku birowoozo byange ku bigenda mu maaso mu entertainment industry. Omanyi kati omulimu gwe nnakwata ennaku zino I do more research about the entertainment industry. Okubeera nga ndisearchinga ndabe kati entertainment tugijjewo okutuuka wano weeyina okudda kyekibulamu wano wawe twakola ensobi we tulina okutereeza kati byembeerako ennyo ebyo. Okay, beba abantu betugenda otambula nabo olunaku olwaleero. Yes, tugenda olunaku olwaleero tulina ebintu bingi nnyo bitugenda obeera nga twogerako naye njagala tutandike n'ensonga y'omukulu David Lutalo. Ffenna Abannayuganda tukimanyi nti David Lutalo yabadde n'ekivvulu naye njagala kubeera nga njogerako n'abantu bano bo batubuulire okusinziira nga bwe baalabye okusinziira ebintu nga bwe byatambudde bo ku sayidi yaabwe ki kye bayinza okubeera nga boogerako. Era sigenda kubeera nga ngenda tandika ne sayidi eno. Tandike ne sayidi eno. Wabaddeyo mu kivvulu? Ekivvulu nze ensengeri gyeri digital. So tulina akantu ke bayita wonna wooli mba nkulaba. Era nga n'abali mu America babadde nga abaliwo ku ground okuviira ddala ku ssaawa ndowooza nga 10 abantu we batandikidde okujja 10 even the day before we batandikira okukola stage show sigenda gigendamu yonna ngenda kubojjabojjamu naye mugana wange wanaabaze nga ayingiddemu then tujja kuba tufuna ebyokwogerako. But I would say it was a very successful concert for Mwami David Lutalo, though bintu ebimu of course yali predictable even before the concert wamanya alina okwambala obusuuti bwe obumasaamasa ekyo kyo kibeera point blank at any point alina okwambala akakooti k'akamasaamasa amala akakyuse obuzina bwe bubeera bwebo bakyala we bajja ino omukyala yabadde ayambadde ka white bamuyita Shakira awulikika nnyo by the way
okusinga erinnya eriwukika nnyo okusinga music we ekyo kiba kitegeeza n'engeri gyayambala obadde tomanyi by the ku Instagram ali mu million followers if you didn't know. Yes, y'omu kuba Uganda ku Doreen Kabarebe dono y'omukyala Shakira balina million followers in Uganda ku Instagram. But boda n'okebera gundize comments wansi ng'amaze posting weewuunya n'ogamba million oba ateevaawo eyaba follower nga takomawo kulaba abalina M batono nnyo era tubabala ku Instagram. Omanyi waliwo abantu bembankyazizzaano waliwo statement gyoba ofulumya nga njagala muna Uganda agitegeere ogenze n'ogamba statement mbuno awo like erinnya lye liwulikika nnyo katuulira bitambula bwebiti kitegeeza ki byayambala okay tubimanyi nnyo n'erinnya lye okusinga music we wonombuuza kati si mu bubi ngambe empayo awo pera mangu wemba sisose kwerowooza nyinza obutabufuna naye ennyambala ye nzijukira obugoye bwe bwonna okitegeera kyobulaba nsose gamba akagweyo yeyambadda okajjukira mangu nnyo kitegeeza bana abanoonya following bambalenga bwe batyo ebyo bintu by the way let me hope baliko fena tuli bakula ekintu kikozesa Luganda bagamba sex sells buli kintu mu nsi buli kintu kyetukola ku nsi it is basically that's driving because wotunuulira ne wabeera Beyonce shows ezabadde akola oziraba engeri gyayambalamu waliwo akasingo training akayinza nokuba katuuka mu billions engeri gyali yambadde mu ngeri ya Shakira n'ogigattamu katono nnyo akashiba karungi so basically it sells wotunuulira baserebu be twasooka ofuna Uganda even at the global world engeri gye bambala abakyala basically that's what they are selling so oyo omukyala some of the main nzo okogera katogera main points in fact nokuwako esaawa zino Pretty Nicole ina abayimbi basinga erinnya Pretty Nicole because of radio abako radio tebali happy like okubeera nga abayimbi bambala bwe katusoke tukole bwe tusoke tumaleyo high points then tugende mu eri ensonga y'ababaka because n'ababaka nabo batubuza nawe badda mu bisenge byawe balaba ebintu si mu bubi kyobulaba ne Uganda wetu natunda analytics ojja kwewunya so best moments za mwami David Lutalo of course engeri gyayambadde kyetwali tusuubira I don't know why bwatyo wayambala ba designer bwatyo wagezaako omutwala naye nzijukira n'abantu abalala banyo we also predicted n'engambo oyo omusajja agenda kwambala akasuutu wanajja zino obuzinawe buno abakyala balina bwe banajja bagenda muwa ssente nga kyeyakola e London so basically ennyambala bwe tujja kunyambala it was chetwamanyira every day which is okay because yet atunda nyambala atunda music yaze ku stage enyimba ze azimba bulungi azisengeka bulungi kuva kulimba olusooka paka kulimba olusembayo ayimba ku stage n'atabayimbisa nga mu abayimba abantu abalimu kubanga mulaba obanga muwuliriza so yayimbye enyimba ze bulungi though yagenze nawo abantu eyo bagiyita batyo yawe Kenzo gyali president Federation yagezezaako ku abantu ba federation bambi obudde bonna naye nga abasinga ate tebabusaana nalabye banina nendabayo omulenzi omulala naye ali mu federation ayina akaviiyo bali luno abasinga ngolaba ku stage kyazza okukola mu nsonyi wekabamuze basi bajjukira ebiseera ebisinga because tuba tulina ebirala bitukola but at the end of the day we keep following so nolaba Hanson yabadde it wasn't the right time for him to show up abayimbi bangi nnyo abazze tebabawadde enough time twalabye Jose Chameleone yavudde ku stage then wabeerawo ono yayimba ba ex bonna baafa bazabaza actually was it necessary Chameleone okuva ku stage bazabaza because nze obulaba ngamba ayina engeri gye bawaddemu aba federation obudde kyoba nze njagala nisooke ngi wrapping up mangu then tujja kuba tubiyitayitamu so abantu abasinga ate tebeetaaga budde for starters then of course Chameleone performance mangu Bebe Cool but again Bebe Cool instead of performing yazze mwagala battle you know maybe aludde nga tajja ku stage so yafunye abantu nga balaba bangi nnyo na getting excited n'atandika okwogera kadingo bibatamutumya promoting a battle of which abantu abakulu ngabo you know tebandibadde fine battle tujimanya that wasn't the right time because we tujukira nyimba ze yayimbye right now tuyinza kujukira statement ze yakoze Chameleone also did the same thing Chameleone enaku zino onawo ya womwagalira omufuna he's not the other brand that we thought was you know kumulabako nga chairman David Lutalo onawo abasingira then engeri David Lutalo simanyi lwaki ebyane ebisere bisinga bikwata kabitya
naye nalabye omukyala bamukoze buno obuntu side ne side musajja wattu engeri gyalimu omumpi nga ndaba bamutira wansi awo kaluba muside zeno so kibeera okebanga microphone so wobitunulamu byonna it was a successful show naye ebitabadde bulungi of course bakyali abamonedde show aba federation byabadde alooza nti nabawa time abawa obudde bamonedde show aba federation bonna David Lutalo, I'm not so sure. He is. Yeah, because they've said singer supporting. Then abantu yali china bawabude for starters. Then but dancers besimanyi lwaki David Lutalo ina ebikyala ebyerusa ebinene ebiwanve ebirina sente bino muwagira naye aleta bu dancers bwana banga bwana buto simanyi obwana bwagazachi. No, bwana buto. The crowd ya Mwami David Lutalo abana se bali abaziniranga kushara mwana abazinira ko yo musajja oyo mukongo abakazi betwetaaga naye obwana bwadengo obwana obuto butayina kubira bweru ko bobudde so obwana it was a big no. Sound was very clear. Then of course Mwami Misa Kisemakula yazze nayimba abantu abasingane balowooza kirabika show yabadde yiye simanyi lwaki bamuwadde obudde bwabadde bungi nnyo. Mwami Misa Kisemakula mweyakoledde drop na jukiza abantu muno Mwami sana ya ina kubanga ina yosho naye bamuwadde obudde bungi basically baade bagala kwenkanya obudde which was not good. My message Semakula kyakoze because show it wasn't good yabye show ya monne so mubumpimpi yajononye mukayala ne bano baba federation bonna baade tebetagisa obwana bonna bwade tebetagisa then chechiralawo but I think his performances was good naye yetagisa ayino kuyiga bayino muyigirizo okuzina mukoye okubibya bakuyita kubibya wakati obuzina bwe bumu because ne bitakulu wajjo baba mugambo grow inokuwanika music wa David Lutalo teyetagisa nti oba kuzina teyetagisa I know blending n'abantu because I know yatuse ng'abaana bano bamugalira we bazinira ne bamwetolola kabulazi yadayambadde enkofira nga mwana wandivuddeyo nodako side zeri era n'avaawo side zeri yes so olaba so but all together it was a very good concert though bajuwadde obudde buwanvu nyo sawa zagenza okwera mukaaga nga balinganga batandika obutandisi abayimbi abatabawa zawedde ndoze sanga munana kati omayiriza ogamba successful. It was for David Lutalo it was a successful show yadde nga bana abantu abasinga bayamba okuyisaawo yabadde tabeetaaga David Lutalo ekintu kyadde asobola okyekubira yekka then of course nalabye waawo mukyalo oyo Spice Dan aze ku stage n'amuwa kasente kati ate David Lutalo n'atandika okuwaana Roger. I think that was all not needed for a gentleman like David Lutalo. If you didn't know appreciating no yala appreciating no owana nayo inawo chikomya naye yawanye then bawa Spice microphone ayimbemu atatu nyonyola munange najiddemu sapatu katusoke tuyimbemu kana kalimba ke bakoze rehearsals okitegeera toina kwenyo ate tumojaji no I'm giving my opinion. Okay. Yes, I'm giving my opinion so obudde bwe bawadde Roger ne Spice nabo bwabadde sebwetaagisa so all in all Mwami David Lutalo yadde asobola okukola eyo show bwomu najikola yekka but dancers waba yeetaaga bambi tumwegayiridde because obwana nabadde David Lutalo y'omu ku abo abayimbi bokka e Uganda basobola okukola show none oba uninterrupted. Naye Camillion naye yakoze omulimu mulungi nnyo ennaku zino era abo ba federation ndowooza be bakibagamba bajja nnyo mu crowd ku rescue abagenda nga babira mu crowd ne bawaga Camillion yabaddeyo mu crowd era naye ng'awaga federation awo egezezzaako okuyamba bagezezzaako okulaga cooperation naye ate abatabaliimu ate tebabagira though tekikola bulungi so nze mpadde the whole wrap up of the entire show. So budde lwaki mbwogeddeko ezisawa ze bamaze abantu abamu babawa obudde bungiko abalala ne babawa obudde butonoko which was unfair wetuddayo ku show ya Spice Diana nti bamukomya naye ate David Lutalo ne bamuwa which is also very okay. Mukulu Mako show yabadde etya gwe nga bwagirabe actually wabadde yes nze bivulu mbiberamu sina kivu kyosibera Kampala. The show was boring. Lwaki yabadde boring? One, it was very disorganized show. I've never seen a very disorganized show like David Lutalo's show. Why?
ekisooka kangende ddala ku muntu yasasudde ssente kino kiddayo eri omuyimbi. There was no difference between omuntu asasudde VIP n'owa General Happiness. Why? Nabadde nsubira omuntu asasula VIP ku mitwalo 5 okufunako akatebe. Nene yabadde nga wa General Happiness nga talina okuddamu yeegulira akatebe. 1. Kiddayo ew'omutegesi nti kyabadde kifu. 3. Lwaki show yabadde very disorganized. Wabadde otuuka back stage nga akavuyo akaliyo. Wabadde omubbi back stage. Nange babadde banzibiddeyo. Tewabaddewo security. Anti nkubuulira lwaki. Ekisooka show bakutte abayimbi nkaaga over 60 artists ku launch ekitali kivulu kya Museveni nti buli omazze kuwagira president oba kya Bobi Wine nti buli omazze kuyimbirako Bobi Wine. Over omuyimbi nga David Lutalo alina over 100 songs, nga hit songs. N'okwata abayimbi nkaaga 60. Tugira mako David Lutalo tiyayimba ekimala. Nkunyonyola lwaki David Lutalo yaze ku stage kumpi zigenda mu ssaawa 4 on your launch. Kikulaga ki disorganization yatandika ssaawa meka show. Show baatandika okuyimba ndowooza ssaawa nga 12. Ne bayimba ne basooka bakuba abo ababandi ne babajjawo abo abada airs bonna ne bayimba bakazibwe kapo bonna da airs yo kabadde n'abayimbi 19 nga bana abayimbi be bayise obuyisi abalala bali mu 37 ng'eriko ba comedian 5 eriko ba MCs babadde 4 eina ba DJ mukaaga ku show ba DJ bagenda kukola chiko buli wamu buli kaseera ajja ekironchingisa omuntu show tuba tuzze kuwuliriza music wa David Lutalo tumufune tumukute yensonga lwaki abantu kati abali serious tebagenda kuddamu kugenda mu bisaawe byabwe ebyo tujja sigala tugenda mu Serena na Sheraton ne kati makolinga agamba nti abayimbi tebeyambanga ko nga balina concert. No bwokola concert David Lutalo talina concert yemu jo yabadde mukono leero ayinza okuba ali Luweero entojja musanga Masaka olala omusanga Embalala omusanga Ejjinja bwomanya nti olina abayimbi 35 on your main show just wetaaga abayimbi aba bana abalala weta kati okay the hairs kali yabadde ino okuyimba ekyo kyote tujja kigana kuba bandiye gata kaba yimbi abalala bana bwoba okuteka million n'omuteekako oyina Eddie Kenzo oyinako Misach oyinako Gravity bana abalala obagazaaki ne kati industry ina abayimbi banje abatasobola sibuli muyimbi nti ayina kuyimbirawo ebivulu bingi ebirala bagende bayimbeke walala no it's not because mweche tubanyonyote mukitegeera nze sijja kusasula shonti nzize kulaba babijja yimbye mu kivulu kya Lutalo nsasudde emitwalo babijje bambiyaze n'akayemba kenga naye olaba teyeetaagisa naalongo ya Lutalo njagala mpulirize ennyimba za Lutalo okuva ku Kapaapala paka ku naalongo okitegeera naye because this organization ebeerawo nti osanga Lutalo nga n'ennyimba taziyimbye endala because ayagala bana abayimbi abaweeko bayimbe omuyimbi omu taina na nyimba ziwera 2 azene ganga ya abantu 8 bayise back stage ate bona batandika ba oluyimba lumulumu nga luli disongo la tebeta kidi sawa mukaga alwanira back stage ayagala kuyimba sawa mukaga za kiro nda tunyonyola abantu muntu ki avunanyizibwa ku mbeera eyo kubanga kyebani kiddayo wa mutegesi nze nakuteko papula David Lutalo nga yakola line up y'abayimbi 10 nga bonna yabawandika ku papula bayina okuyimba ndowooza yadde talina kuyimba ku kivulu okwo gwe nalabyeko atabadde ku list ye ndoze badde ku Crystal Panda babadde abayimbi Crystal Panda baza babadde abayimbi ngana atabadde ku list ye naye nga abayimbi abalala nkaaga nabo bonna benkugambye ba comedian kati lwaki okola show note kwambo badijje bajje bakubemu. Unfortunately I was very disappointed with David Lutalo. Show eba ya live band oli muyimbi wa band ekikukkiriza bana abayimbi bakube CD naye blame obato enagiteka ku David Lutalo kyova mu enagiteka ku muntu wa organizing a stage David Lutalo ye yetegese akola ne team naye katwawa ino controlling a stage lwaki nkugamba ebiseera ebisinga David Lutalo yasalawo ku baani abanamuyimbira wasanye buli omu abajja mu wamu ku baani abanamuyimbira ate abayimbi bano nga beetegese ebiseera ebisinga tomuwa mateeka ya kugamba so nze nzirawo kiri ngamba omuyimbi bwe watokoledde muyimbi drop please don't come to his show tegeza makogamba singo omuyimbi ono yategesa abayimbi benga bana she badiyandi badesa because yabadde agenda tuwendo otunyumirwe no because walabye abayimbi nga batuuse nga bebe kuli yazze nga ayimba olimba lumbi because ayina okulekera abala abayimbi nga bali mabega balwana gwe tobadde zibadde banzibidde mabega iPhone yange
ababbi kifeesi ne mukwata omukono ne mugangenda kukuba engumi girete badde bagitutte because ye yeetegese ngenda kukulagako ekintu kimu last show ya David Lutalo eyali ku Africana kankuwe David Lutalo yamanya ekijjo goba abayimbi abo yateekawo bani live nga teri akubasiba abasinga tebayimba era wabalaba babalita we bajja okugezaamu ku live nolimba lwamulemu okuyimba ko sekendi saa 3 n'avaawo nga oba tosobola live tojja lwaki ekitwagaza live bw'oba tewa practice nze nange tewayisizaamu by the way Steve Jean wasinga basingira ne bachali ba swangs buli ajja ku stage baba kubala waino yingirira waino fulumira shiba kikola bulungi nnyo walaba misa Serena they are organized emyaka ane ejja misa kusema mwabadde nze tewali kyasinze kunuma Madrati nga buli luvanyuma jja ngoba yagala bamulabe ntino wali ajja chali ali mu performinga nokwata musi mwami David natukana ono bamuyita Madrati really why do you come on the stage tubalabye naye buli stage bagala kwera ko they crowd the entire stage okutebe musi tebalina kye bakola ku stage just they are making total noise tewali muntu yasinze kumala mu maanyi nga oyo omuwala oyo bamuyita ani oyo Precious Remy you know aze kolera abantu waliwo abaguze tebo yawe bamuwadde ye aketalo ne bamwongera ak'omutwalo n'aketalo n'akuba endulu nadda ku bantu tebemu banange bambadde sente nawosida ngamba Precious Remy si mu bubi but you know oboze okolera oze kolera the entire crowd so MCs abantu mwami David Lutalo ayina ekisa kingi nnyo n'aleke management ye ekwasaganye ebintu ebyakubuuza kiki kividdeko abayimbi ensangi zino okubeera nga beetegeka anti abayimbi okwagala okwetegeka bagamba ba promoter bababba nnyo which is sometimes kiyinza okuba ekituufu oba obutaba kituufu one walaba David Lutalo nga tuli mu lockdown yayombagana ne ba promoter nga agenze wa Jeno n'agamba bamubba nnyo David Lutalo kangulage mu kusooka keti ye yali amutegeka oyinza okuba badde tokimanyi Haji Kavuma ne bwe yagende wa Jerusalem sa yagaba ba promoter bano babakola ki bababba ate tebabayambi ate bali eri babafunako sente mu mannya gawe kati so David Lutalo ayagala singa sente zino zigenda ne ziddamu ne zikomawo ez'aba promoter this time around I know ofuna ez'omuyimbi n'ez'obwa promoter because yeetegeka luli yagamba ba promoter bafuna sente mannya gaabwe nga babategeka nekino kibata kikosa nga omuyimbi y'okwetegeka sometimes tesobola mukosa nti asobola okufunamu naye kimuwa stress y'amaanyi n'okulema okutegeka ebintu performance gye yali etegeka because olaba nzija gye yaze ku nze kasigena kana tivu kyadeko ekyenjawulo yazengera omuyimbi yazenga bano era abadde bamwerekedde nga mbazambaza bwafubutuka eri naye bwe yafubutuseyo just kujjako like tewabaddeyo kyanjawulo ennyambala yeemu buli kimu nga kyekimu tewali kyanjawulo ekyokuyimba kyo David Lutalo muyimbi ekyo kyo teri amunenya naye just disorganization in organization ye yaleese obuzibu kyabayimbi okubeera nga beetegeka tekigenda kukosa bapromoters si buli muyimbi nti asobola okwetegeka anti bapromota bayinza okugamba waaye beetegeka ate anti bategeke abasobola beetegeke abatasobola bajja sigala nga bakola ki nga babategeka mukulu luze though kenade nerabidde akasinza okunyumira omukyalo oyo eyabadde agira akantu ne kakola mya ne batukuba flashlight Martha Mukisa ekirungi ye twamufunye ng'ali clear akagoye ne kamutabukako which is okay because tugenda mwogera kukuba nyina ebintu bingi nnyo ekyo kyekisinza okunkolera gwe walabye ekyo n'onyumirwa we kaba kalango baba balina okukayisaawo kasita tukitegedde kati njagala obeere ng'otuddamu olowooza ki ekiviiddeko abayimbi ensangi zino okutandika okwetegeka no because it's so kanze I think they would be very greedy and that's why they will never be professional mu luzungu waliwo ekintu kye bayita specialization is when you do what you can do best and you leave the rest to others toyinza gamba muno gwagenda okubeera organizer gwagenda okubeera performer gwagenda okwekolera buli kimu be organizinga because baagala bali ekinene nnyo ate Ugandans we are known for that buli kimu oyagala okyekolere abazanya ebizanya ebinna Uganda oli agala leete mukwano gwe kojjaawe omukadde gwe balina okukola batekekolye because baba baagala okulya akasente so be organizinga because bali greedy balina empisa embi oli organizing because I need you have to give trust to someone else to organize you gwe omulimu gwo guba gwa kuyimba jangu entrust someone mukkiririzemu they organize you come okola omulimu gwo naye woba oyagala okukola byonna nga ffe banna Uganda because ojja kwesanga yayagala okumanya abayimbi abagenda okugenda ku stage yayagala okumanya
kole chicho buli omwa kole chichi how you're going to bring what we call perfection na ye bobe organizing because by name PCMB number 1 by name PCMB bali greedy beyagaliza yagala buli kamya abakafuna so chobula abagala okwe organizing ne bajamba promoters nati lwakuba ba promoters engeri phenomenon je twakula mfina buli omwe yagaliza ekane promoter naye abayagala atabomo necho kibate kisa industry njagala betegeke kiri kimu kataloba bomala okutegeka endongo nekola kyakola alien skin oddayo n'omanya promoter kikyayitamu mu kutegeka after all ngeno ngemaze okukumenya omazeeko sleepless weeks nga 2 oli mu kulowooza ndongo ogoba bulango okola biki n'ogitegeka nekusala ng'otaddemu miliyoni zo nga 6 nekusala omulundi ogudda promoter bwajjanaga akankutegeke tosobola kuwalira mukulu njagala kuzaayo mabega ogenze n'ogamba nti nno abayimbi bano like bandibaddeko batono nnyo okuyimba ku kivvulu kya David Lutalo njagala kubuuza kuba ffe abamu tumanyi nti nze okusupportinga nze ng'omuyimbi munno nina kujja ku show nkuyimbireko kadhen okunsupportinga gula table buy a table come sit enjoy music ngenda kukulaga Misa kyayina ekivvulu ku Serena Bibulunze kati byembeeramu n'ekivvulu kya Firigo kyayina kye bayita abayimbi nga yaselectinze buli omu amanyi wagendo walabako omuyerero ogwo mbusooke tumuweemu ne gundi n'abayimbi walaba abayimbi abalala ba Geoffrey Lutaya baani and other artists they were in audience bagula table babitusi baani that is the support we need. The support je twagala ya kujogula table olabe endongo si ya kunyimbirako because ne bota nyimbirako sheggwa Luzana okirizigana n'omukulu ekyo nzikiriziganya 101% okusupporting omuyimbi because before the show, during the show, and after the show. So before the show, chiba chirungi nnyo mwena mpostinge. Chirungi nnyo aba federation tubawa credit where is bagamba buli omba kujja postinga nga though abamu tebapostinga naye wamupostinga before the show mugende mwogere rehearsals beerayo. Then during the show you can appear nga as long as bakuwandiseeko naye Uganda tuina disorganization ku stages nti oli alowooza by the way baba tebaze kusupportinga abaze lwakwala bawa abantu nga bangi abayagala afunireko bemabegeeyo babeera mukulwana nange mpaamu ngendeyoko ku stage baba tebaze kusupportinga baba tebaze ababayimbi bonna singa tugezaako okujjukira bameka abapostinga mwami David Lutalo ng'agenda kukola eyo concert abaze ku stage you'll be surprised out of 100% it is only like 20% abamupostinga ababadde ku stage naye lwakuba balabye crowd ayina abantu kati they also want to get involved so I think bw'oba okoze launch omuyimbi gwe wakolana ye collabo at least ye yalize n'akuwamba tuba twagala nagwe tuba tuze kulaba gwe tugeze David Lutalo oyina Elena wayimba ne Good Drive wotandika Elena wizo najja n'ajampinga naye ekikuleesa ono nga ne byayimba tebikwatagana ku show byebimu ku bisinzo tukipingira emabega nkubuuza lwaki omuyimbi yandibadde ayimba ennyimba ennyingi ku concert etali because tayina ziyimba lwaki omuyimbi yandibadde ajja ku concert ya munne n'ayimba ennyimba ennyingi nnyo yetumiikiriza anti ekyo kyetuga nti lwaki oteekako abayimbi bangi ate lwaki oyita n'abayimbi b'otalina nabo collabo. By the way, there is this thing balabyeko ku international concerts and international shows okimanyi abantu b'ebweru bayimba babeera ne kana akantu waneeno ka earpiece nga awuliziganya so back eyo ng'abakyali bamugamba ekigenda maaso nga ne music amuwulira buli kimu they talk to them ng'aba TV we bakikola ebweru newezibeera TV show you do rehearse ba Oprah Winfrey they rehearse every interview they are going to do abayimbi bano they come ne ku stage amanyanja tambula nyimirira wano wenkoma abakola zipuzi camera ku sound buli omwama nchi ayina okola everything is scripted that is the word I was looking for scripted mu Uganda buli kimu kye tukola kibeera omuntu abeereye kikyokola we are lwaki wetunulira Beyonce yasembyeyo yokola sigamba muno twewanika because tujja kubeera ba Beyonce but let's be organized Maurice Kirya yakola show very organized Shiba yakola Spice Dana they were organized you're not Bushington we mwera credit
Bushington tomudinya ku stage nga tewali hasa na mwayogera dda bamanyi ne ku stage oyina okubeerako mulabe mugenda kikola naye Uganda waffe kati bami mwami Lutalo n'ekisa kye ekingi ekikazi kiva nayo ne muzinamu tebakkiriza kuzinamu awo nga tekiri scripted. Mwalaba Drake yali Drake nga performing abakazi ne batandika omukasukira obulega. It is scripted. Baba kimanye kyo bagenda kikola budde bwebuti sawa bweziti obulega bugina kubera kinana mu buna n'akamu akakutuka kamu. That's how things are supposed to run, but here in Uganda we are very disorganized. Nti oli omusanga yabadaze ayina kuddeno naddeno walaba Beyonce nga bazinya n'omwana we mistake yaliemu. Beyonce nabanga ayogera ngate tayimbye naye ngate wali mu rehearsals ayina kusigala nga akola kyayimba kokokakokaka kajja buli mukumulama naye Uganda anything can pass. Choka masinga ebivulumine bitandika obera nga bili scripted tujafuna successful. When you street zones but successful. Wali ne kubba. Zonna Walaba engeri Cindy bonna be yakola nabakola bengeri gye bajjanga mu ku stage. Scripted. Nga bwamala okuyimba verse ene gwe noyimba ne batonna gwe ngo na kyayimba you have to move out of the stage. Ate ne mistake yabeerawo nga kyali tekina kubawo era kyali kiraga because olaba onaze ogenda olaba omuyimbi naye tabitegeera no oba okiraba but when you script out tukyabulamu ate Uganda bakyali lwakwa balina empisembi we balaba ekikutte n'okola show yo leero n'okutuuza nambole namba kamiliyoni bonna kanyimbe mu ne utampa sente lwakwa balaba abana they are not supporting numbers zisikaasika abayimbi bakiziba kyamula. Walabye performance y'omukulu Bebe Cool. Yeah. Yabadde etya? It wasn't performance. Yayise mbuyisi kwogera BBS. Yabadde performance. Because Bebe Cool gwe mmanyi nga yayagadde ku performing nga wabadde live band there was no reason why yadde akola CD. Ekyo bizo osobola okunja. Yazze mu kabanda abantu we bali. Bebe Cool omuyimbi. Nze gwe mmanyi akola kibwatule. Ne kololo. That was a yabadde performance. Bonna yabadde bamulabe yes. Buli yazzeewo abantu bandabyeko muwerekeddeko mukoze ekibiki tebala yayimbye oluyimba addo balumu n'ekitundu n'avaawo. N'ayogera era fena tujjukira bye yayogedde. Ebigambo byayogedde wabiwulira. Bye tujjukira byokka bato. Anti kati olaba mulwakwa kati olaba kati mulwakwa temuli kitegeera. Eyo audience baade bajeetaaga okwongera okutunda ekintu kyabwe mu banaafunira akasente. But it was not scripted. Tekyaliko ku budget yeyo. Andi kati ekijje nga nti ye kati go kye babala. Beyagaliza. Ayagala je bwamalo kyogera muno abantu batandiko kiri tweetingako okipostingako bato bongere okutunda idea yaabwe erudda tobanenya. Esente zisobola okola kivaayo. Baludde katutulinda Bebe Cool simu bubi. Bakyali bagenze basaha ni beki badinye ennyonyi bani bonna ba modra omusajja bambi ali waneno kati ofuna opportunity waliwo badeka ne bakuyita ku TV ngo badde oluddo gendayo nsomira jajja wange kojja wange waliwo bakyali abali ku buduuka kati yabaddemu otuuse kati yagala okuyisawo everything but it was not scripted. So ya munnamwe kati bulira bye tujjukira ku show. Can you imagine tulina kujjukira David Yengom ne kati tujjukira Bebe byayogedde Chameleon byayogedde bana bawala abazenga bambadde obuntu bwabwe ne bamwekukunyirizako. Kimanyi bayinza n'okubuuza oluyimba lwe yayingiriddemu nga tokyalujjukira kuba abayimbi babadde bangi. Tujjukira. Disorganize nkubulira mazima bayida benze nanyize omanyi lwaki nti nanyize twatuuse nga toyawula VIP na balina tebo nga abanaku bava eri ate ne bayiika mbana abaguze tebo zaabwe ne bati nkugambye mu VIP gye nabadde wabadde kifeesi yabadde atwala iPhone yange mu bayina tebo. Was the deputy speaker right to call the battle? The battle? Yeah. Katwenza kubeera mu habamu ku bakulembeze betutunuulira mu ggwanga nga amalwaliro gali bubi abakyala bazaala bubi tulina ebizibu bingi nnyo omusajja omukulu si mubi n'ekitiibwa kyonna nga nkimuwa novaayo n'ogamba kati munange twagala battle. People tuli mu Uganda nga omukyala agenda okuzaala n'afa. People die before they are supposed to die. Our lifespan in Uganda is at 45. Uweze miaka 45 ino kubanga wafadda. Obato fudo wo ino obuzibu by the way. So tuinza kubanga tuina chokola abajita bottleneck. Our population is called a bottleneck, yeah? Abantu abakadde batono nya ate abato be banje nnyo. So rajite bakula. Atenge ebweru
bo abakulu bebasinga obungi abana batono. So toyinza kubanga tuli ku nsonga ezitukwatako kyova babeerawo nobo bukyali wansi obwogera yogera ya nga onalaba muno waliwo kati alien skin Lutalo ne Bobi Wine ne Bobi Wine tulimuwulira nga addamu yo nonsense aleko obwo bwana obutuka tuyinza tugamba mbu omuntu omukulu ategeera ya nga education system eripoa tuyina ebintu bingi nnyo ebiri ebifu bingi nnyo buli omu abimanyi nodda mu bato boss no nze simu bubi. Looking in the camera, I think it was very senseless when we have serious issues in the country and a gentleman like him avayo no gama naye katufuneyo bato basically mu bompimpi bano bachali nze nyinza okugamba muba mwagala tubeere nga tukubiddwa tukube party after party number 1 tunywa omwenge because ko bajja kusala epeyi okitegeera simanyi kyoyinza kungamba but ndabanga kiringa ka president atwala ensi His Excellency Museveni navayo nagamba bannange kati tutugenda teka sente mu bato. Oh my goodness. Walabe motoka enkuba we yasembayo tonya. Wanene wali Shoprite ne motoka zigenda swi okitegeera nga bagamba mambo awa simanya our economy is going swi nga motoka zigenda abana ebintu binye byokusortinga out. Necho nabade manchogera ku music industry. Music industry tebajagaliza singa bali bajagaliza bana abayimbi bona kukulu bwe bali mu kwekulamu mbusimanya copyright ekyo kyebandikozeeko ne batwesonyiwa okitegeera bandi badde babafumiza da budget ino zino zigenda gena mu music industry but we tudambine ebintu bya Battle Boys omwaka kugenda kugwa ku because ne sahana yajja so tetuyinza kubeera nga tuli mu entertainment after entertainment nga tulina ebintu ebikulu abantu nga bo bebandyogeddeko awo twandyagadde Mwami Hildaman najja natubulira ebintu ng'ebyo oba bana abali mu sports and entertainment batubulira ebintu ebyo naye omuntu ng'oli wali waggulu notugamba kati twagala bato nitulaba abasajja abakulu bagala kati tugenda bateeka mu ssente nze nga internet tukyali bubi Rwanda ense yakajanga mu motoka buli wolaga waliwo internet abantu abasinga kati bakolera ku internet nga tukyali bubi awo gwe notuleta mu battle nze mandozo yagala tujja. How can this battle be successful without Bobi Wine in the music? Auntie, first of all so kolindeka ekyokubeera successful. Today ko kali akanjagala nawe yogereko kwa kaka. Mbadde nkyalowooza ani yaleeta idea ya battle eyo because nkyalowooza sisuubira nti Honorable Tayebu ateko kubanga yaleeta idea. One lwaki no ye yagireta. Anti lwaki chovula bwe tusinga okwogera. Lwaki tunulira bwenti? Nze nyinza n'okubanga ndowooza bebe kulu beba muwa idea. Akyogere. Lwaki woyogera ekintu ng'ekyo kigenda kuba kibi nnyo because toyinza gamba nti omukyali ayogerera mu parliament oli ajje akugamba omanyi bagambe ntino kati tugenda tekayo bato obo kiba kitegeeza because wabasobola ofuna idea kyofuna bebe kulusagala musiriwazo manyi lwesagala musiriwaza yeye ensonga because tuyina ebintu ebyamakulu nga mulaga eri bubi tuyina kiba kitegeeza oyo kyali abayine woba ogamba nga kyogera kituufu oyo kyali abayine kizibu ku mutwe because twandibadde twogera ku mulago ideas bandibazibamuwa za mulago simanya abantu babajjamuzi organize abaana bafiire ebweru baakadaama bali mu ttula bakati boss we are in thousands who die every year kati tuyinza tusiriwaza n'otuzza n'otuteeka very low speaker atula wali eri nga abaana bano temunabayiza ngeri temugenda babadde nkimugjamu nenga nti maybe it wasn't his idea. Achanja obovumye bebe kulu. Bebe kulu olina amuguza idea. Kibakitegeeza. Kugambe either bebe kulu. No, kugambe either bebe kulu oba kamiliyoni. Lwaki nkugamba bwento nze okusinza kwa assumption yange. Abayimbi bano for over 20 years babadde baagala okubeera waggulu nga be basinga. Ekyo luzzo kimanyi. Kino ekyabaddewo between Shiba ne Cindy ne bakuŋŋaanya thousands of people ababadde kololo. Baka miliyoni ne bebe kulu nga bwemba manye ebbanga lyonna babadde tebasobola kukkiriza bano bagende nga bali waggulu bwe batyo because kati saawa zino nti Cindy ali waggulu nnyo okitegeera nti buli omu kati alaba gwe boogerako so kati bano abasajja balina okwekuuma nga always be bali ku top. Lwaki be bapayoniya ba bato mu Uganda be batandikawo ebya bato kati mwe abakyala muve mabegeeno mujje muwambe ekintu kyabwe kyobala kuga nti bayinza okubanga be baaguza idea naye nga bagiguza batya bagimuleetera mu business mind nga bamugamba batya nti olaba abantu abakuŋŋaanidde kololo olaba bazze kulaba bano abakyala ababiri teberezaamu ng'otegese eyaka miliyoni ne bebe kulu omanyi sente mmeka z'oyinza okukola nga bamuguza in a business mind
ye ajje ajikuba alagenga agenda okuteeka mu ssente nenga kuliko kifumbe emabega because lwaki nze nkugamba bwintu nebuuza sipiika w'eggwanga okitegera alina okutandika okubanga alowooza oleeta ebintu ebitalina makulu bakole ki nga bakadaama bafiira eri babawa emitwalo 8 nti just nkyanoonyereza ddala tayebwa ye yakikoze oba sipiika yakikoze ali mu state ki kale bwe kibanga kisobola obbeera successful without Bobby Wine in the music industry. Successful yaye ebeerawo because ne bwefuna abantu 13,000 esobola okubasobola gayade successful. Okitega ne bwefuna abantu bana tolina bwogenda ku measuring successful yayo nti yabaddewo kwenkana eta yakunganyiza abantu benkana ti yakoze impact ki ku bantu because abagenda kujja bamala okuyimba tudde wano tubenga tubiyogerako naye kiki enabeegase ko bajja kugamba mbu emidaala agenda kola owagundi agenda kola okumanya lwaki nkugambye nti nze nkyebuuza oba ttayibwa twagenza okufundikiranga bebe kulu awandiise ebbaluwa nnene bweti nga asaba bawe ssente omwami oyo nga ye yaleese ekirowoozo olinga agamba waba yakirese ekirowoozo ekyo nga tekyavudde wa bebe kulu omwami oyo alina obuzibu he wasn't in good state Chitu chimbadde he wasn't in good state omuntu ategeera obulungi kati tugende mpolampola ulya kana akantegereje kagenda otambula ulira kiba kitegeeza omwami oyo waaba yayogedde ensonga ngezo yadde tali mu bwongo bwe ng'ategeera bulungi right kyekyo kyogana naye ng'ate on the other hand singa abeera bebe kulu oba kamiliyoni nga yeyaleese idea tomuyinaako because ye kiba kimukolera ye aba afunamu ssente nga ye tugeza bugeza singa bategese oba Jose Chameleone ne omukulu Bobby Wine temwandika wetuddayo ku batteeyo kati tukkiriza mbu omwami bye yayogedde ku nsi yalaba nga bye bigattako sipiika omulamba ng'oyo wetuba tumukkiriza netugamba bye bisinga at the end of the day fine tuyina the big simanya kati waliwo the big two oli level ndala nnyo si mu bubi temukyamugeraageranya mu big two tumina muteekako ba Museveni ne tumuteekamu ba Obama ne tumuteekamu si mu bubi ali muhoozi batuyaniramu eyo bamuhoozi bonna ebagala empale yaabwe anti kati kuba big two bemwasigaza twagalako kati bano abantu ababiri kati tugezezza omusajja byayogedde birimu amakulu kati tugezaako biwa amakulu there is no way you can let Chameleone battle Bebe Kulu at any one point ate kisinga okuluma nti ne Bebe Kulu mwennyini akimanyi Chameleone w'amaanyi oba onfuna so this is maybe a business venture omusajja yagambye is going to be a peaceful battle sirangako battle peaceful mukuluze woba ogamba nti no nze battle bagala okukola sente Jose Chameleone tasobola kubattlinga Bebe Kulu kati Jose Chameleone asobola battlinga obugala obugonda bulungi nnyo bwombo kutteko tebulinga ngeriwa kati kankubuulire olaba labayo webagala okukola business webagala okukola business ekole Uganda ne ku map batulaba nti nambole batuwadde n'omupiira mbu 2027 bagenda kusambira wano kansula economic state so singa bagala okukola battle banyumirwe nga n'ensi nga Uganda efunamu we make sense out of what the speaker said kyebalina okukola kyangu nnyo bafune Bobby Wine nga bagala okukola sente if you want money and to add on the economy it is very easy bafune Bobby Wine his excellency abatolinge Bebe Kulu Chameleone bagatewa balutalo ba misaki buli ayagala babagatte gwe kwa mwaka bali katuli mukutunda business sense bagambe nambolo kimanyi nambolo ewe egenda kujula tukirowooze mu just katunonya business sense ate chikole ne Bobby ne bwajeka nga simba katulira abagala kola nti abagala kola business sense ate ne speaker yo tugambe bwa alimu amagezi si mu bubi alimu amagezi ndineyo idea yabadde ye okimanyi ne parliament baba bafunamu ne ba delegates bagenda kujja mu battu tulyoke tulire music ya communicating nga asomesa abana bafenga tumugamba kanyenyi ne kabakano katono kanyenyi tufune bintu ebigenda nze kibuza kyange kiri ntyogambe battle talina kyeyongera ku music industry Eyo mukulu Jose Chameleone anti bobe nkugambe bobe nyini bakulaze bali ku this is a business venture between two people comment ya Bebe Kulu Bebe Kulu yagambye baba we sente nga mmeka na ulide sendi yaga Bebe Kulu yagambye baba we obukadde 800 million Chameleone yina aga nze sifa kucha sente nze njagala music kitegeeza Bebe Kulu akulaze it's all about money not music
toyina bwogenda ku batolinga kati onagamba oti abawagizi bajje bakuwagire nga toyina grudges oyimbira emyaka okitegeera lwaki abawagizi bano bazira okuwagira Cindy ne Shiba because they have been with grudges for over 7 years nga beewala for 20 years ulira wewe bagala bato Chameleone bajimujemu. So you cannot tell me you sing for 20 years and you're still broke and you're grown up man ngoina n'abazzukulu no jango limu bato ngononya sente. If it's a battle maybe bafune mwami bebe kulu ulira bamugatte ne mwami King Saha tewali alina bazzukulu alina bazzukulu kwabo obeera n'abazzukulu bebe kulu alina bazzukulu. Okay. No walk with no gata. So at the end of the day, Zeno battle because Chameleone, let's give Chameleone the respect. Era naye mutima chimanyi ne gwagenda yo naye achimanyi. Naye betulyanga beewulira maybe kati eri business venture bade ya government na kuyamba nsi His Excellency Bobi Wine wayingide bafune King Saha because King Saha mwewulira obagula vite. Bamwe King Saha ne bebe kule yegenda nyuma. Omanyi rachi sikulimba no King Saha yenza no butamusobola no anti kulira King Saha yenza butamusobola bebe kulu ye ulira sala abantu njatu wegula vite grandi mwegula vite webenkanye nyimba nga zonna zidigiza budigiza abantu na kiddapo bebe kubi tudigize budigiza Chameleone tumuwane Chameleone ayina kubanga ya retiringa ayino Chameleone ayina kubeeranga mwami Bobi Wine obuchi labayo gwetunira abantu abayimbi bonna you know, you reach a time to be a bad man, you know, they make other artists. So yagambye mu byayogede yagambye ntino yakuba ready and wizo n'abateeka wali n'akuba ne Bobi Wine Chameleone yamuzemu n'amugamba wabakumuba tolinga bajje basatu. Eyo statement yoke kumalo communicating buli kyo weebuze sawa. Yagambye bajje basatu. But eri fair is when bebe kulu n'abalala babiri. But eri fair is that gwagendo lumbo uliro mwesobola. Shiba yawuliranga yesobola Cindy. Ne Cindy ngalabona amusobola. Naye nga bebali wakachimanyi era na yakyogera sigu mu 7 over the years agambo yo ye number 1. Kati already ogende wantu jomanyi mboli yasinga. Naye gravity nga boyogedde ne Saha bala bono bamweso kati ate naye awulira beso eyo tuba tujaga naye Chameleone ne bebe kulu bakyalina amaanyi okusatisfy nga abafanzi baabo Chameleone tomwogerako Chameleone aba bantu bona bamanyi batomanya obuzibu bwava oluvannyuma omu ku bo yabasinza amagezi nayingira politics n'agenda omuntu omu we yatuuka ekiseera ng'ayogera n'aba presidents ayogera n'aba ambassadors ayogera ku bintu ebikyusa ensi ye buli omu asobola okwogera ku bikyusa ku nsi ye naye ate bano ne babanga bo bakyali ku famire zaabwe walabye post yafulumye kyali ngayo mukwogera nga gamba Chameleone omwana wange temumute Chameleone post yanume nnyo kyali yayise Chameleone muno waabo badrag abekoze bitya walabye post nga bayingiza omwana we mwezi ensonga Chameleone abayo n'agamba nedda bino kati wombanga muli mu nsonga nga za famire kuzimba kayumba kugula lyato kufuna beach nga zeze ensonga zoli ng'omukumwe yabavaamu kati we yabavaamu bano yaba webeeranga yali puzzle yajiwa kati ekintu tekikyagatta ate puzzle tosobola kuddayo kikyagatta kati ate bano babaleka nnyo kubanga bo ensonga ze baliko za family na mikwano n'abanganda kati ate ensonga zaliko za nsi namba okitegeera kati bambi wanene wansi nikibanga tekikyagatta sobola ba Chameleone bonna bali sobola ba Chameleone yali agezezzaako kigatta okuyingira obwa Lord Mayor abeereeyo naye nasigala nekimane kimuzitowako naddayo eri mu ndongoye kitegera naye ng'ate abasigalayo mu bwa Lord Mayor ate si yalibadde puzzle alina bwagigatta naye puzzle oli yagivaamu kati kyekibanyiga kati mukyamuga mwagala abayimbi bonna babajoininga politics olemeddwa okutegeera kyetugamba nze nyiza gamba bakule kati olaba research we yatuuka yakula David Lutalo yakula okitegeera Geoffrey kikyamutegeeza n'okula ebintu bye twali muwulira wawulidde mwami oyo yayogedde ne Wizo naddamu na replyinga Wizo yagambye yajjukizza n'agamba Bebe Bantoni jukira bannange raga gwe twakukuba ezo nsonga tuli mu nsonga za family obuntu obutono okitegeera ebyo bintu byaliwo emyaka emeka emabega tuli myaka emeka nezibato simanya Bobi Wine and myaka jadda saawa zino omuntu omukulu ng'okuze mu music oba oli ku nsonga kikino lwaki tugamba nti okula kuli bwe kuti kigenda kubeera kizibu nnyo okusanga King Saha ng'avumye research
okitegeera yeah era ne bwana mumamisa kitajjamu wa reply nice kyekimu palaso kye yakola ku lutalo n'agaana okuliplayinga kwejo tuyita maturity yes kati bali mu okula mu music kati bano maturity yagaana basigala ku drawing board enkadde kati njagala tubenga abagamba nti bategenda kubeerawo ey'omukulu Jose Chameleone Bekol bato webeerawo tubaleke bakole sente already they are working together like kigenda okubeera nga kikyukawo after the battle anti prediction era egenda sigala nga bolaba nti twagenda mu bato nga tukimanyi nti Cindy agenda kuwangula Shiba niceness kati ogenda nga point blank Chameleone agenda kuwangula Bebe Cool musically hit kale everything okujjako akanyama musically hit kale performance kale n'akanyama kaba kamataringa abantu gwe wunyulwa Abayimbi bonna bawakinga out olina okuba ne energy kati ate Chameleone naku zino takyalya bulungi naye Bebe Cool bamuliise waka Bebe Cool waka Chameleone ye kabaka wa live yes naye Chameleone's the king naye baba nga baagala kukola battle eyo bakole battle yayo bali amaja but let me hope it becomes successful but when they outgrow battles and nebatandika ku recommending abantu Bobby Wine agamba mnange fati ya inasho mgene mu support ngebintu ngebyo then you abana batuno tandiko speaker baba ayagala nnyo ategeke ya Shiba ne Spice ye jja kunyumira nnyo kale at least Shiba ne Spice yave mu yaba Shiba bajja Shiba ne Bebe Cool gena kulabiketa ngeta suppressing Bobby Wine suppressing how tewali kyayinza bali kankulage lwaki goza ntegena mu suppressing Bobby Wine gwe walaba nga atambula eggulu Bobby Wine gwe walaba embaali yali ne ba Bill Gates yogera ku ba Bill Gates no just mulagano mu Uganda kubyayogerako Bobby Wine gwe walaba ehoyima gwe walaba embalala bagenda kuŋŋanya abantu ki abagenda okusinga abantu abeyali nabo embaali ulira kano oba aluwa nga nkulokuna luno nga ttaano agenda komawo Uganda airport bakozemu enkyukakyuka omanyi kitegeeza kiba kitegeeza ono omuntu ali important bamuwa security okitegera ebintu ng'ebyo bamulabirira nnyo bamwagala nnyo era buli watambula baagala omuteekako abantu so yava mu kino nze kyenfa by the way eno bate eri okay naye singa tukeera ku makya Bebe Cool n'aleeta ttiimu y'abaana naye babeera bataano abakole babeerenga Bebe Cool Chameleone n'aleeta abaana babeerenga Chameleone it will feel very good tubeere ne ba legendaries nga batuulaawo zizi ensonga zetwagala naye no bate we n'abeerawo well and good naye ffenna tumanye ebigenda tutunuulire ensonga y'omukyala Martha Mukisa akavidiyo mwakalabye akatrends actually nesta kubuza mwakalabye already mwabadde wakalabye mayinze Uganda njigamba no chiche walabye kubanga tulina abakyali baffe abali wanene okuwolokoso naye nga tebalaba nze abakyali bange njagala nnyo babirira chiche walabye munnyonnyolo yata yeso nga bakimba noonyeza kuba ngambye wayi kanoonya abasajja abateruma entama batunnyonnyole kye balabye nze ndi mukyala no kansukankole nze ndi mukyala natunuddeyo gumu nempulira ennaku wawulidde ennaku ki nawulidde ennaku kubanga kanapimyemu nga yenze okitegeera nga kituse ku nze nga nze njoleseza omubiri gwange bunti ate nga saagadde just olugoye lwayibise buyulise so I'm a lady nawulidde ennaku no because bachali bafa batalaba balina otegereza choba mbayise nembabuza mwalabye ka video choba anonyeza tutandikire side zeri walabye ka video kwa mchala nakalabye but one I feel bad for her to a person eyabadde ku kamera ya zoom inze yamukutte chikwata ekyo I feel bad because abakyala amba respecting nnyo namu incident nga bwezityo si kirungi kikola because ono muyimbi but tuba to promoting Ugandan music we are building Ugandan talent tokirizibwa kukola bintu bijjako as well as abamba yinza okuloza nti bimupromoting olwokuba balaze nudity ze ng'empale eyulise two nenzirayo ku muyimbi ng'omuyimbi bw'oba ojja ku stage ng'okimanyi gwe mukyala Martha Mukisa waliwo ayambala ebiwale by'ebinene ne bimunyumira ojja mu crowd ey'abantu abangi lwaki oyambala olugoye lw'omanyi oluyinza okutuusaako obulabe o either nga yakikoze intentionally ng'akimanyi kagenda kujja kaabike balabe bye baalabye tekisoboka kuba because omukyala buli woolaga omubiri gwo oguli extra okuva ku guno gwe tulina okulabako it's a different case okitegeera kiba kirabika bubi ngagwe because bino ebintu bye twogerako bigenda kusigala ku social media Martha Mukisa tagenda kubeera muyimbi forever
in 20 years time or 15 years time mu maaso ajja kuba avudde mu ndongo ng'afuuse maama. Naye zino video zijja sigala nga gye ziringa babuza Martha Mukisa on David Lutalo's concert. Tujja sigala tubiraba. N'omwana gwali bazadde aliga maama okumbe wano bwati we yali yakula. Okitegeera. Ensobi emu gy'okola mu second esobola okutwalira emyaka okugijjawo. Kati Martha Mukisa asobola okwonoona obukadde bwa sente okudiriitingayo video ezo ku online zonna ku blog gye bawandiise n'aba postinze ng'agenda abasasula basobola okujjayo obujja video eyo. Ng'obudde ku kyokuba nti nagenda tuketsa nga takyali mu industry olowooza ye ng'omuyimbi kimulekawo? Tekina we kigenda muleka kubanga abayimbi bangi abalaze ebitundu by'ekyama ba desire tebaliwo kyabalekawo. Angela Kalule yasigalawa. Olaba gwe nga wosaasidde Martha oyo. Abantu bano tudiringa n'abantu abakulu abategeera abamanyi bye bakola. They do not do mistakes. Everything is planned and they know it. They do it intentionally. Baba chimanyi. Munange bino ebintu bye tulimu babiyita showbiz. Buli omu ayagala afune akantu kweba bali bajja ku show oyo omulenzi yabitegeera Justed nagamba nakoze show yange naye bano baagala kundyako show buli omu ayogere ku kino instead of okuddakunze okitegeera. Kati ono Martha Mukisa kyali wange nnyo ne manager bonna bakyali bange nnyo. These things are planned. They are planned. Tekibira toyinza kuŋŋamba Martha Mukisa amanyi omubiri gwe n'okutusinga ffenna. Obuntu bwe yabambadde abakamanyi abakimanyi akagoye lead judgment kayambadde akabeere ne kavayo waneno abakimanyi si muguwa ddala muno yaleese obuntu obuyitako abakimanyi embeera alina oliraga oyo Winnie Nwagi wajja n'akola byakola abyambala bimanyi. So nze sigenda kusasira Martha Mukisa. Martha Mukisa akantu koke wakoze ne kakati tukogera kwakoze akamanyi era kakoledde chicho ogenda okafunamu. That's why I always say do whatever you want to do in life as long as it makes you happy, but also enjoy the repercussions or the results. Genda nga webakabaka n'abasajja webakebaka n'abakazi wofuna sirimu gamba wallahi nanyomerwa ekigambo totuwoleza oba oyagala ovuga speed n'ovuga Subaru yo n'osimanya bakuyita batya osimanya drifting n'ofuna accident omutwe ne guvaako tujja kujja okuzika bigaye wallahi kyali ya drifting nze yabadde embinyo yafudde tetulina kaaba. So tatulimba teyetonda nagamba nti no banange sole ebintu byandabuse goyambala ebintu tobimanyi tamanyi ngo omuntu we lwaki Juliana tebimubera lwaki Nanduja tebimubera lwaki Rema namakula tebimubera bategeera. So ebyo byabaddewo nga bimanyi era webeera nga ministry ya Uganda eyagala okukwata abantu abefungulira ate nga nabo babinyumirwa kyobola tebabakwata bamukwata ministry is entertaining. Boy, Uganda tulinganga abali mu Saxi pub yebiseera ebyo. We are here. If you didn't know, in Africa tuli namba 2 mu kuba pate okijja mu kunywa kawaraji tuli namba 1. Those things are intentional. Babikola babitegeera e Rwanda Kenya tugenda ebintu ebimu bagamba ebyeddiini tukoma wano okitegeera. So bino ebintu they are intentional. We bakere ku macha bagambe tetwagala kuddamu wetukulaba tukusobola ebinabirawo. They are intentional. So ono omukyala mbadde nsaba baagala obbakwata bumukwata naye nga kana akantu tumusasira muno bannange abakyala mwena buli omu amanyi mbadde ndowooza kalabanga nabayo omwana engeri gyayambadde n'obugere tobulaba kalege kapasebe yakoze mu bize lwakuba ekirungi okumanya nga yabadde yeetegese n'akantu nga kasale bulungi yakasaze busaze kade kali no mwana muyonjo yefa yabadde akantu kabadde nga olaba bakategese olaba nze mbadde nzijja Bruno K kati Bruno K kati Bruno K wawe bamusinga Bruno K byagenda kabimanyi ate n'atetereza naye atono omwana yazze nga yeetegese oba okitegeera nga yeetegese so baba mwana yabadde mu kayimba ka Mathias walokaga kasawe bakasaye konna
kyokula abantu abo nabona abeyambula nze ngamba bakyali baba bagala abakwate bonna okuviira ddala ku bino simanya Shiraga Shumba simanya bikoze bije okimanya abayimbi be Uganda bakola ekifaananyi ku kyewalabye naye ensonga ezo nze abakyala kyenjagala obbagamba n'abaami nze ngamba buli muntu namwe nkibagamba namwe bakyali bafa batulaba kola buli kyoyagala mu bulamu bwo nyumirwa because obulamu buno butono eniyinza okuba nga evidiyo gyosembyeyo okulaba oba gyosembyeyo okola ogenda fa so wobanga gwe okutambula obwereere kyekikunyumira kikole naye ate wokikola n'ebikivaamu bigumire ate obinyumirwe okitegeera abaana abobuwala okubeera nga bakola ebintu ebyo kale tugambe nti oba yabadde akitegedde why anti munanga ayagala linnya mwagala kubeera abaserebu mwagala kubeera bakabisi bwe kiri so wabanga ekyo ekimuyisaawo kati tetuli mukumwogerako munange tuli kuwolokosa omunange erabibwa ensi yonna uli eri najja abantu nga bangubira okuva Caribbean omanyiyo nga bangamba Anderson twakulabye so at the end of the day abantu abo nabona tuli mukumwogerako bali ensonga zaagala yatuuse olaba mwami Mako towolerezanga muntu nga tayagala nebuuza kikino don't Martha Mukisa takyanoonya linnya tebakulya ekikumi nti ayagala kale sijja mugamba nti alinga Grace Kani oba Kididi nti anoonya linnya lwaki aba yeeyambula kyemutategeera ekyo walaba Spice Dana obanga bagikoona atu these people, this is what I'm telling you, worldwide, globally, internet-wise, sex sells. That's what I was telling you. Ochitegeera, the more beautiful Fatia looks like, the more money. We like it or not. The more six-pack abachali bafaba because that's what they are selling, whether it's on everywhere. You believe in Martha Mukisa atulaze bere omubiri omulungi tuganya ko appreciating anasala watu lagire ddala. Anti agala mumwogereko munanga ate Uganda munange wemba tebakoze ebyo munabogerako ate bajje babagambe muno bananga abachala mutandiko okwambala peti tebagenda bbira. Lwaki temukyayambala mpale? Peti. Omwana kigamba kikyambala. Bangaye temwabaddemu mpale. Kati lwaki okibuuza nze? Anti abakyala empale yabakola ki? N'obulega babugoba. Njambala. N'akalega kaakano n'empale njambadde. Lwaki mba sibyambala? Lwakuba nti oli ku mirimu gya ggwanga. Bwe mba siri ku mirimu sebondeka. Ndi mukyala Muganda. Tambula ng'Omuganda oba oli Muganda. Very soon. Tambula ng'Omuganda nkuwe eky'ekkumi. Kigwirawo. Ng'Omuganda kya kkumi kigwirawo. Zikulage kya 10. Nina ebibuuzo bingi ogenda n'okuleka sente zigende tambula ng'Omuganda. Okoze bubi n'okuleka sente. Ana bagongeddeko ana tambula ng'Omuganda. Erinnya. Ana tugabale nga leetaawo. Siteeka erinnya. Tuli ku kamera. Ana. Muvandi mwe tweyongereyo. Tweyongereyo. Naye bambi ekintu ekyo nze right now Desire Luzinda akyalwanisa ebyamubeerako ku kitone peace akane kakati no nalokoka okitegeera Judith Hard it is the same thing twalina abantu abonabona right now okikola onyumirwa but let me tell you you will definitely pay for it but you will have to enjoy the results. Kati no just in the chamber omukwano MC Kapale gwalimu Gumutabusi buli buti. Kapale. Abana bajja wabazungu. By the way, I'm so happy for him. Sanyuka. To sanyuka. Omanyi lwaki? Bwegayiri. No. Lwaki nsanyuka? Kapale abonye Kampala wano. Kapale mumanyi. Era ambaddeko naye mu nnaku ze asemba yeze okubona abona. Kapale nga ne bwakwana omukazi we yatuuka amugaana. Lwaki? Kapale yatuuka nga alinga aliko ekizibu nga ne bwakwana omuwala bamugaana nabeerako ne Kapale yeewe ekyawamala nannyumiza emboozi gy'ayitamu nga ne mbulamu yasigala kimu kugula malaaya nga teyasigaliza mu bulamu simanyi kyali kyamulukako kati Kapale bwe mulaba nga afunye omuzungu musanyukirako in short run but in long run I feel sad for him. Lwaki owulira ennaku papa? Gye buvanga gye ne budda omusajja abeera musajja
Bible egamba omusajja yalibeera head of the family. Omusajja tuli bagume twagala tubeera abasajja. Omukyalo sigala buli mukyalo alina kulabika bulungi, omwanga bwa ready, obuviri bubuuka, obukowekowe bunyenya, obukere butonya, oba okitegeera mulina kulabika bulungi fe abasajja ne tukola. Wokeera ku makya n'ofuna omuzungu mu nsi engwira because gwe mulundi ogwasose kapale US gwe mulundi ogwasose kapale okubanga afunye omubiri omweru ogwo abadde abeera nagyekamba ogutalinga gulira bino byalinga wano abadde nga tagenda mwengula. Yes, this is the first time gye yagenze tewaliyo nnyina kojja oba singa oba ebijja byabwe. Nze nina bakyali bange bangi nnyo, waliwo kyali wange bayita Vince Musisi yali ku Swangs Avenue, n'abakyali bange bangi nnyo abafunye abazungu abo. N'omwe yagenda sino yamukwata olubane ice n'abeera side emu. Ono omusajja agenda bona obulamu bwe wallahi mbabulira amazima agenda kudda ku butaka ate bijja kubeera bubi nnyo. Remember omukyala kati ye boss nga ono olaba embaga egenda okujja, of course Zari agenda kuba agenda ne Shakibu very soon, which is okay. Waliwo obufumbo bwolabanga it will never work. Okimanyi gyagenze ye mukyala tukkirize bamuwasiza. Bamuwasiza. Hata ayinamu yadde 10. Era bamusuza. Okitegeera bamusuza bamulisa bamunyweza. Yakumala bangachi. Kati ali mwezi nga gumu ne naye ogende wantu awo feno tuli mu kusanyukira abanga kadama bayagala oluzungu tugende mpola. Boy, wotambula mu nsi engwira abazungu abo they have what they call the rights zaabwe ezo. Kati talina bipapula because olina okubeera n'omukazi oyo okumala akaseera mwewasizza, olina okubanga oli good boy, tolina kukola misango oba okitegeera. Kati eri agenze ku bwakadama, that is the right word to use. Tugambe yavudde alongo omukyala wa mufunye oba yamufunidde eyo balayika byefuna na TikTok ante nako zitojukira nga ali akolanga zi live ng'abonaabona. Kati agenda kubonaabona. Nze nabadde njogera ne penge Raymond Solfa nangamba Anderson boy nze nonzeyo penga abadde eyo kumala akaseera. Olesa sisima yajja n'akomawo, tulina kyali waffe ono ye yali agenze na mu nsi ndala n'akomawo, naye small access yakomawo naye ng'akunyumiza emboozi, penge akunyumiza emboozi, ba andamanda ko bajja kunyumiza emboozi, bakyali bangi nnyo, MC Rich ajja kunyumiza emboozi. Kabulaza ate guli muzira boy wange ate si ayina ebirwadde. Kabulaza afa ayina wallahi tumusabire, he is not safe. Ekisooka agenda kuba omanyi omukozi yandikoze waka kati n'okusingawo because kati oli mwami olina okukola emirimu gy'abaami. Kati ate bali abazungu tebalinga nga ffe newaffe. Omuzungu buli wayagalira gamba lumba, kati wabeerawo embeera zaabwe bingi nnyo byetutayinza kwogerera waneno, naye embeera tegenda kuba nungi, tekigenda kususa twogerera waneno. Nze nsiba emyaka 3 ayinza obutagimala. Ate ekiseera sinza okukola ekibi ennyo ate kuteeka mukyalo yo ku mutimbagano because ffe Bannayuganda tulimwenda okulogana obutaagaliza nebigenderako. Mukama amuyambe omukazi abeere nga alinamuko kasente, naye ne waaba talinamu oba alinamu tali safe because kyalo bali gwe yasoose okuyita okujja okumukyalirako yayise ono kyali yali afuna titi yali bawa titi alina akawaya bwe yasoose oyita. Kati ate abakyala abo abazungu bo kati jukira ono anoonya bipapula. Kati wabalabanga muli abo babiri asobola ogamba mbadde nsaba tukole bya mama ne taata mwembyawo. Kati ate katongole omutongole keeping other factors constant mugwa musa and all that. So we tubalabalamu ne tugamba muno kapale tewali future si mu bubi era bamusanyukirako musanyukireko kati naye mu mwezi emyezi 6 tagenda kutambula bikade ne TikTok. Tugamba n'ogamba omukulu oyo yakunyumiza yakunyumiza embeera gye yali ayitamu yali akwanye bakazi bamekaabo akoze bangi yakwanako ne mukazi wa yakava naye n'ekikazi nga kiva simanya Oman yoyo omukazi baali bamuyita nani n'agenda n'amukwana nga bakyaliwo kuno obuntu bya comment wallahi n'agenda omukazi n'engamba naye kati ne kapale wagenda oteeka nange nzije nteeke obyebiceere wallahi ebyadda anti ate omukazi yava wange ng'alyoka agenda mbu bagenze mwebwe obukomedi bwasookawo obujjukirawo simanyanga omukazi yanyumiza nagamba kapala adde ayagala kunagamba tufudde amma obadde okyafudde. Kyenjagala okugamba abatulaba okufumbirwa e Bulaaya si kwe kufumbirwa kw'e Kampala. Bw'ofumbirwa wano e Kampala bano abakazi b'e Kampala nti osobola n'okukola by'oyagala ng'omusajja. Omukazi asobola nga yakuwasa ate nga gwafuga ng'okolera na ku ssente ze nga gwateekawo amateeka ago. Lwaki sisitimu ya Uganda wano
nyangu nnyo teringa ey'ebulaaya but system y'ebulaaya ng'oli mu nsi engwira ewatali muntu akumanyi nga n'emikwano gy'okukulaba girina okulinnya baasi oba train okumala essaawa 8 okutuuka mu state gy'oba olimu naye nga bakukyala mu nnyumba yo ya mukyala bakamateeka abazungu bafe balinga nnyo abakazi okusinga abasajja nnyo kijja kikutuukeko ng'oli muddugavu oyo omukazi asobola nonyiga nga biseera bya winter n'afulumya akapale ku lubalaza n'amuteeka wabweru n'asula ebweru omukazi asobola nonyiga n'amugoba toyina kyoyinza n'amugoba wano kyenaalirowooza ng'omuntu nga kapale nga wagenze kuba kyeyo waali badde osooka n'ogatta obulamu bwo n'ofuna base nga naye baba bakugobye you can live kapale yakagenda kati byonna byalimu bya mukyala yamulabirira omukyala nga yakedde enkya n'akutabukira n'akufulumya tebagenda mutabukira omugo gwa Musa bayinza okukozesa bayina ebintu abakyali bye bakola otuuka nga kapala anti bye byenkugamba anti kyekyo ate oba tosobola tebakoowa asobola noleeta muganda weyagala naye omukozi. Why would Uganda's industry make Kapara desperate to such an extent? Because it wasn't Ugandan industry and it wasn't the system. The system in it Uganda. It was his mind. I go back. Lwachi nkugamba. There was a time Kapale nga ya kabaka wa comedy one. Era yafuna sente nyingi. Lwachi teyakozesa sente ezo okusobola okukola ebintu. Olaba the system. Omanyi lwaki nkyogera bwendo kanzike nkumalize. Nze mbeera ne misa eyo nga tunyumyamu n'akubuulira. Nagamba fe twayambalanga essaati emu naye nga tukola sente. But we are planning for our 40s now. True. But abantu abasinga mu system bw'abeera nga yaliko nga yalina akati essaawa eyo talowooza ku kikiddako nkya because abamanyi yagenda obeera ku system yamufailinga. Wetutunira Lilian Babazi nze nawulidde nga mpulira bubi nnyo ng'omuntu nempulira nga njagala ekyamabanja ga Lilian Babazi yazaala mu radio Moze radio nawulidde bubi. Our system is so terrible nti twalina abantu nga ba Brady Banton twabeera n'abantu nga ba Shanks BBD twabeera n'abantu nga ba Maddox Sematimba. These people are talented but because of the system and the environment they live in which is Uganda tebakkirizisa nga abantu abasinga bakola bonawona ku TV they are broke and they survive off nabali mu music they survive off sugar mummies sugar daddies fellow men and fellow women. That's how they survive. Gemazima okomfuna so katika pale talent je yalina the system failed him nti kyekola kyokka nti comedy gwe yakola nga atandika ne kakati yandibadde ayingiza sente. Kevin Hart, all these guys they are still getting money off their comedy they used to do damn things. Omuntu wagenda okubuuliza omuntu wagenda kubuuliza bwati agambe Maulana and Drain they are working under the same system. No, they are living ulira chovolaba nagambye chovolaba abasajja abakulu Madrata and Chiko bagende eyo nanja they are living off their mouth bachitachira mouth and hand kwegamba chotola cholya tebafunawo kebalya nti Madrata and Chiko ekisera kyebakoledde ekisera straka kyeyakolera ku TV yandibadde tiyetaaga kola yandibadde survive Oprah tayina kuddamu kola Ellen DeGeneres tayina kuddamu kola. They are surviving off their first episodes when they are working on TV. The comedy bano bachali gwe bakola ayo omusajja bamuyitani w'abazungu basinga okwagala akola comedy atayogera Mr. Bean. He's living off his comedy n'emyaka nga kyali mwana muto. We still watch those comedy skits omufuna naye system yaffe which is intentional nti woba togenze bawana Madrata and Chiko ngoje kakataka ke baba wane bazimba kakayumba kabwe kwatano bageze balekera ogenda ku street they're not going to live. I'm telling you naye nga ate ebintu bye baba bakola you can still live off that omfuna kati system kapere we yalikonga kwalinga wakabi ezo skits right now zandibadde zikola oyo mulenzi yafa. I was with him bali bamuyita King Kong you agenda ofira nga takyakola comedy nabo bachali bonna ngayomba n'oyo omusajja yakola comedy store bonna ngayomba nabo Muhanji King Kong omujjukira of Uganda naye yali atambula nsi zonna because yali anga akola skits na steka ku YouTube. Omwana we
waliwo yasooka ofa naye kati abaliwo they are surviving off that channel you comedy extra oba kitegeera so olaba mune emirimu gye gye yakola it is not the system but the system that is helping him is the United States because of YouTube. That's how his daughters are surviving right now and they're going to school. Omfuna kati kapere ensi yagana wabatagenza ku stage agenda ingizade n'ekikumi kapere mulwadde he's been sick walabye agudde weight omukazi bali abazungu baagala obakola ebintu bya mama ne taata I'm telling you he cannot manya kapale agenda kola ati okubeera nga wangazi obufumbo aliye mwana alina okulya mwana tewali kyagenda kola ne weather z nawe weather z he can't kalobu yasiiga omugongo that's all tewali he's not going to survive and ekyokubiri alina okubeera yes mami 24/7 eri buli omu alina okukola. You have to work. Bine ebintu olwo mwana wo yaweza 16 years n'otandika okusasula rent ku nyumba abakadde abera mama wo batata wo ng'omwagala nnyo va ku bino ebyaffe mama wange tata wange simanya bikoze nze yanzala tovuma wange bakwata ne bakutera mu kiyumba ky'abakadde. I'm telling you n'emyaka omwaka guno nga guno ogujjanga teguna gwaka agenda kuva ku TikTok omwezi mukaaga agenda kuva ku TikTok emyaka ekidako ebiri ogenda kuwulira ensasage health ye ng'omuntu tali steady ate ye nga yetalina mulimu gwayinza kukola because serebu ku mutwe skando yabirya n'embabazi wagirabye ebyo bya bulijjo baba banjanga amayumba wanu kyemulina okwerabira kyemutalina kwerabira Lilian Mbabazi yava mu music wono okuyimba show oyinza n'okumala ebbanga nga tomulabye nga bamubuukinga but alina okubeerawo alina okulya one the music gwe yakola akuze omanyi music gwokola waliwo otukanga okuze nga takyakukkiriza goyinga kati kyemuva mulaba bashiba balemerako nti bo bakuba bidanda buli lunaku alina okufulumya naye Lilian ye muntu eyafulumyanga oluyimba lumu ne lumala emyaka 2 nga tafulumiza lwakubiri because of the class of your music gye yafulumyanga era ne botunulira banne bonna ndowooza ne Jackie yali yagenda era omulaba nti alwanya okudda naye era system akyaganya okola ki okugitereeramu ng'omuntu tine Cindy Baby akikulaga nti ye lwakuba abadde akyali active mu byobufuzi byawuma naye naye ate oluyimba lumu n'awummula n'akola ebirala n'asigala kuyimba muki kuba ye yakola band nti asobola okusigala ng'akola ki ng'aperforminga nga bw'akola n'emirimu gye emirala kati tu wadde abantu bagamba nti okuva radio we yafuna setbacks ezaaliwo naye kati radio yafa emyaka giyiseewo omuntu era oba ogasse n'ovaawo kyakusatu kyemmanyi nti yalemwa okukkiriza okwadaptinga okudda mu kituyita new normal waliwo life gy'obeeramu ng'olina ssente ne wabaawo ne life gy'okkiriza n'ovaamu bw'omala okumanya nti tokyasobola kuyingiza miliyoni 10 mu weeks 2 lwaki osigala mu nnyumba eyakamu ekitundu nga waliyo ennyumba full house naye batali mu kibuga mitwalo 6 ng'osobola ogiriivingamu because nawulire bambanja over 20 million ebbanga eryamazeewo kikulaga nti abantu balina okukkiriza okuyingira mu new normal nti bwe yalabye nti oba radio yali aprovidinga for some money for rent biki nti amaze okuvaawo olina okukkiriza change n'oyingira mu bulamu obupya okitegeera nga wizo oyakkiriza change n'addamu kwenywera bia. Well, there are two scenarios. First of all, I'm disappointed in Lilian Mbabazi as a person. I'm disappointed. First of all, she's talented. Super talented, one of the best female artists vocally. Wakabinyo. Ekyokubiri mulungi. Buli musajja yandiyagadde ofuna omukazi ng'oyo. So, okubeera ng'olina biiro n'oyingira ennyumba ey'akakadde akamu ekitundu yandi affordinze, but her performances and all that is tewali performances nga oyogedde. Nalabye Jackie Chandiru ng'ali ku TV ya NBS bye boogera n'agamba ye ne kakati ali willing okutandikira from zero. In life w'otegeera n'omanya nti nno nagwa n'okikkiriza. Accept who you are. But there was change. When you accept who you are, then you work on yourself. Okitegeera wokkiriza ekyo kyoli n'omanya ndi sina kasente sikyalina performances siri wakabiri. Lilian Mbabazi n'ageza ateeka ennamba yo ku social media n'abagamba buli ayagala I'm willing to perform for 1 million. N'akiteeka yawo I swear agenda funa abantu nga 10 abagenda mubira nga bamuwa kakadde agenda kuloba kadde 10 almost every day. Onfuna she failed first of all to understand into your failing ekintu kitabuse dayo ogambe nze kyankalana because ojja kubeera nga Juliana tajja gamba nze bannange nze Juliana asirabikala bikanze n'atalabwa ofo bwavu bagambe bannange miliyoni 2 nazo nzikolera people are going to come but waliwo story 2 ze mutamanyi
story esooka mbu underline mbu Lilian Mbabazi oyo omuyindi kamubanja mbu beyagalako mbu mbu webeyagala chiwojjolo kati mbu natuuka ekiseera mbu naabula nga takyalabika mbu Lilian mbu ng'omuyindi akuba naye nga tajja kati natuuka ekiseera nagamba oba nonno tojja nze ngenda kubanjiza because tebayinza kubanja kuva emyaka oli nakuleka mu nju emyaka 2 ng'osasulakamu kitundu nga tajja kyewuunyisa mbu kati awo wakati nagamba ojja sasuleza nagandika omubala okuva eri yonna namubala kyekyo bakyali abasinga this is a simple niche waliwo WBS ebyaliwo wava muno yali kyali wa sevo kati wava muno ne bamu exemptinga taxes emyaka mingi nnyo tosasula oli kyali wange we bayawukana mu kalokali namugamba ogenda kuzeza ngeza URA you get the point so nga ogattagatta kana akantu ka Lilian kigatta okitegeera nti mbadde omanyigwa kakadde mu mwaka ne kutuka n'omwaka omulala nga n'emyezi 2 kiga ekyo kiri mu mbu lwaki ngamba bwe ntyo nti kiri mu mbu lawyer wa Lilian yali badde ateekamu defensive eraga nti bano baali baagalana liba tebikwatagana wembeera ne Fatia nga nkola buli kimu bikoze bitya wekituuka okubanja tebiri mu agreement waliwo webawandiika mbadde mukazi wo kati at the end of the day who is to lose the most it is Lilian oli kyali tetumumanyi omufuna ate ebyo tebabiwandiika amu nogenda bira mu nju exchange wagwana okitegeera naye eyo nayo nga tuvuddeyo abayimbi bannaffe mu Uganda nga we nagambye Fati ne ngamba nti no mu Uganda abayimbi baffe they live off sugar mummies, sugar daddies and funding. Almost all of them 98% they live off those tips zebabawa. So our artists and our so-called celebrities, they try to live a life they cannot live. Ayagala nyo champagne ya milioni 2 nenga sikyali obo kitegeera manya enakuyo anti abantu bale wacheteekamu gwe weewunye nze baserebwa abakabi but they are humble. Lilian yenga ye why don't you appear mwe chemwerabidde kiri kimu kyekyo sindi kye yabagamba insula gayaza olowooza munyonyo temunyumira oba bunga tanyumirwa olowooza fala okimanya akuba bonnayiti bonna agenda n'ayimba settinga peesi yo kweyagala ota because obulamu bwo bubwo wange yes bwema nkujajinga Fati yagwomanyi how you live and how you ayagala nkwate iPhone 15 milioni mwenda iPhone 15 milioni mwenda nga tezza magoba yaki lwaki Gwe Lilian gende gayaza pangisa ye nyumba ya mitwala na full house. Stay there. Ochitegedde. Spice Dana abadde mutufu kwogera ku nyumba ye. Spice Dana kati she's one of the most successful female artists Uganda has ever produced. Not even a female, but she's one of the most successful according to her age and the time frame she has been there. Aina kayumba ke, aina kamotoka ke, nze. By the way, kankubulire lwaki nze nakera ku machane mba ku TV bachali bana. Natula Spice Dana ne mulaba omulundi gwo gwasooka ng'alesa akayemba osanula yali akola n'aka akalenza ako ka promoter we ako bamwita kakalenza ako. That boy was so good. Nelabide nene enji najukira nja kugamba nafuna manager Roger nga tayina nanga chali na ku campus nga ne mama wa achayo zengwe nga ayucha ne kasoli Roger 2018 ochitegera that is long time obochitegera like 12 years ago ochitegera nga ndi ku TV nkola efulawa akabimbu baserebu years later senyuma na ati njogera mazima ebintu gwe nawe abali wano fena simu bubinga tujje kono nti she has worked and got these things that these other artists have not been yet to get ochitegera afunye ebintu byalina nga n'abakabi wana abasinga tebabirina. If we start rating Shiba and seeing Shiba and Spice ku myaka ja Spice n'ekiseera kyabaddewo, of course we will give her credit. Obochitegera naye omanya ennakuyo olaba abayimbi abamu obuzibu bwe balina bajja mu showbiz
nga tebategere nti it's a business. Nice. Kati omuntu bwajja mu music nga agitegedde nti mulimu. Ate ne credit tetugiwa Spice. Lwaki nkubuuza nti kyekikutwala kukola ku mulimu to earn money to develop yourself. So abamu bwe bajja mu music they look for fame, bakazi kwegatta. Yes. Tunuli abakazi bonna abavuka tunuli abasajja bonna abavudde mu music. Tunuli Amaro we yayingira omuzungu, GNL we yayingira omuzungu, when omukyala naye mwennyini Jackie Chan we yayingira omuzungu. That was their downfall. Abakazi Shamimu Namao yayingira Apollo Kantinti. Buli omu. Olaba. Babu Forest yayina abayimbi bangi. Babu Forest yayina abayimbi bangi. Naye yafunamu omuyimbi ogwo eyamanya nti ayingidde mu music nga business yali mungi. Era nakola ebye nasetolinga nabeereyo the rest bonna oyafuna advertisement ka telecom ke successful bulungi ulira oleka ndawo obubuza so at the end of the day bambi omuwala omukyala Lilian Mbabazi swallow your pride nagamanga strike emirundi kakadde swallow your pride toli wakabi wagwa. They don't want to accept. Lilian, you're so beautiful, you're very talented. Kiriza shows zonna abaana basoze ne Becky bali mu kulinnya nnyonyi. Kireva je yakalinya nnyonyi kati ali Abdabi ali mu kugenda Dubai onakulira agenda kuba performinga. Obo busente obwetaga man toli wakabi, and when you die just like the legendary radio, we don't care. But sometimes ndowooza n'abayimbi bano tubatiisa maaso. Promoter n'ati omubooking ngalowooza ali expensive naye nga omutwalire million asobola ogikkiriza. Tebakulya amagi agenda ogiwe Juliana Kanyomozi. Gwe credit tugijje ku Spice nga mbadde mbagamba tugiwe Roger. Ate ne Roger naye agezaako koppa manager Jeff. Reason being Jeff ligwakuze naye amulekedde ennyumba. Okitegera buli gwakoze naye Chameleon singa tewali Jeff nyumbe yandibadde tero radio singa teyali Jeff yandibadde tero bonna so credit we give it to Wadenga Spice akola nyumba Jeff takes the credit. So wekijja ku mwami mukyala Lilian because kati olaba yafunamu ne futwa, why didn't she go support ku battle na supporting Cindy? Think about it. Abamne bagamba bawulira background backing ono bawulira era ne mu after party yaliyo olaba muno Lilian was at the side yaliyo ku party after party ya Shibanga agamba bawangula but yali mu audience nga atudde namulaba yali awe nali awo nayenga yali ku side ya Shiba Tusubira federation okuyamba Lilian Mbabazi kyobola abanabamu baadde balowooza nti oba ali mu muzannyo naye okumuyamba bajja muyamba naye kati kangamba ekintu kimu bagenda kuba tebasolovinze problem. Yes. Ekitegeera ayina abasasudde naye omwezi ogujja oba tosolovinze problem because era bayitawo omwezi ogujja balina okubanga bakola ki choka badda ku drawing board n'akoma wense solomwandiza lwaki nedda Lilian alina good music naawe kati bamwagala naye beefula bakabi basere kati gwe tuwewona owuliriza memories tekakunyumira ne epasi wakabi beefula ba celebrity omanyi tewali kintu bakyali bangenze mbabuulira amazima kubeera celebrity nga yo broke. I'm telling you, be a normal person ofuna akaja okubeera celebrity mbwe toyogera n'abagundi wali balabye kaabo nze sogera na fati and celeb boss we are all equal. Be humble. Chovola abakyali abambaira ikambabulire kino ekintu some of you people might not know it yeah ekintu ekifudde nkisawo buyisa ekintu ekifudde Bobby Wine the most loved, the most Google, the most influential, the most everything in Uganda and beyond. Nchikubulire golowooza ki ekimufudde okubanga ali bw'atyo muntu w'abantu. So it is because he's been a humble person. Okay. He's humble. Abonga na buli omu tayisa muntu yena ina respect. Banamuyita ne bamugamba makerere oba waliyo munange tukuyita tagenda banyoma. He will go there. And because of that kimututte wala nnyo. Abayimbi abefula abakabi cheche kibasuula lweyajja mulumbe lwasiya okitegera yeebuuza ajjangane nga tumaliriza wadde emboozi eno nabadde nina akantu kange kenjagala oyisaawo naye nesikayisaawo mwami Brunoke wafulumiza akayimba ako just nze njagala kayisaawo bisa n'agamba nakulyako omusajja omukulu ng'oyo mbw alina 6 pack asiba obuviiri n'agenda navoola abakyala bonna
omwaka gwali 2018 waliwo omuwala gwe bali bayita Vanessa Rachel. Oyo mwala yagenda ku social media ze nga nammwe abatulaba bogenda ku social media n'ogenda ku social media y'omuyimbi omukyalo oba omwami n'omuwana obulungi n'omugamba oba mwagala kukola kolabo bamufuke bakyali mugende ku WhatsApp. Omwana oyo yafa era bwe yazalamu omwana fenafena gwe tumanyi oyo Briella. Omukyalo oyo yafa ng'akaaba era ng'akolima. Oyo si yali ye mwala yekayeka n'agenda Bruno Canada ku mwala omulala n'adda ne ku mwala omulala n'abo abawala abataswala gwengo oyagala nnyo baserebu lwakuba serebu balina 6-pack n'ogenda nga yebaka nawo. Buli kimu ky'okola you will have to pay for it when you go and enjoy. So akakayimba ke yafulumiza wadde ng'omu ku bakyali babaavu yavuddeyo n'agamba kalina okubeera nga kali band. Tetulina kubaninga kayimba ako. Buli omu ebyo by'abaakoze alina obbinyumirwa nze ndowooza Bruno K twani mubaninze nga bannayuganda ng'abakyala because abantu abalala bagenda kula nga bagamba tugenda bali amutu bakwemu akayimba. Those do not represent our culture nga Uganda. Bruno K tumuboole tumwesonyiwe tumuveeko paka nga yetondedde abakyala. Abakyala bo munange tubamanyi balina kusirika naye n'omukyala naye yavuddeyo n'afulumya akake ng'ayogera munange wansi naye ate ngeze ensonga zandiggweredde mu bisenge nze mbadde nsaba bwe banaaba tebakasazeemu. Bruno K tumuboole paka nga wadde abakyala abatuzaala ekitiibwa. Ejja ntandikirawo wennyini nombuuli oba kyadde kyetagisa ddoola okumuddamu. Where maxes to finalize? By the way, nze ate nange ndi munyiivu. About the song? Not about the song. About what? Engeri Ministry ya Ethics gyekwatamu ebintu bino. There is certain things byeteetaaga mu community kubeeramu. Immoralities zeeyongedde nnyo. Tetukyalina morals mu bantu. Bw'obanga osobola okukola oluyimba ng'olwo lunakulyako n'okolerako ne video lyrics gye nnalabye. What are you trying to portray mu bantu? You were father. Bazadde abaana abawala bajja bayisa in the same situation gy'obayisaamu. Baba bayitamu ba influencer. Ojja kubeera happy ng'olabye muwalawo nga bamukoze kyekimu tumuboole kyokola abaana b'abanno. Kyakusatu nno nze mbabuulira nga tutudde wano gye tukoma okwogera ku Bruno K kwebyo ebintu bye byakola twongera mukolera katale bamuboole. Simanyi abakyala ki ekyabayingiramu n'abasajja. In fact bannayuganda omukazi eyeeyambudde oyinza olaba omuwendo gw'abasajja abamunoonya abasaba ennamba y'obungi bwe baliko. Nze abasajja abansaba ennamba ya Pretty Nicole simanyi bungi bwe baliko. Abasajja abansaba ennamba y'ono Martha K simanyi bungi bwe baliko eyeeyambula. Abasajja olaba abansaba kati ya Queen Masoro. Okitegeera kati buli bwokola ebintu ebyo abasajja bongera. Kati bwola Bruno K buli omu yeebuuza lwaki buli mukazi gwakaabira nga n'abakazi bongera bagenda. Kitegeeza tukoma okwongerako we continue promoting him mu bakazi era mugenda kulaba cases z'abakazi nga zikyeyongera bungi ku ye buli we tukola ebintu ebyo. Nga nalabye bajjo n'ovaayo n'ovumaavuma omukazi mbu nagula malaya. Ogula otya malaya n'omutwala olunaku lumu n'ofuna olubuto? No, olaba olaba ekintu kya bajjo ekyo. Olaba bajjo omukyala wajja n'agamba nsasula. Omukyala wajja ngamba nsasula ezange n'okwata amajja n'omuwa munnange eri yali business nakusasula kituufu. Oyo omukazi yabeeranga ewa bajjo kituufu anti omulundi ogwasooka ng'akola n'edduuka ly'ebizigo. Oyo omukazi mumumanyi kati ate yagwera ati ate w'amayinja yagwera wani ono yani ono Abdumulasi ate obudde byokugamba no omukyala ovudde mu bajjo Abdumulasi era oyo omukyala bwatyo. That's what they kireza n'omusajja agula malaya naawe obeera malaya. No kanti wemba nkuwadde business n'ozaalamu akaana business gone wrong wakoze losi wafuniddeyo akala naye nakujjamu because ovako ono nodda kono n'omukyala w'osaba sente osabye sente factory kibi nnyo abakyala bafunye ebirwadde ebiyitirivu kawunga si kawunga
Kawunga si kawunga. Buunga si buunga. Kiddemu. Kawunga si kawunga. Kawunga. Badeleruze anaso ndende omukurumako be badena bolina ko right. Omna Uganda ina josinzo kubera ngotekanya. Thank you so much. Kubera ngoteka data every single day no bera ngotekanya okuyadala chamanyi. Nze Fatia Rujja, we meet next time. Necho bomanya next week I'm coming back. Sim. Tutandikira kubya Grain Mirrors. But your Grain Mirror si Grain Mirror. Nasema. Sanyiso nnyo balaba bannange bonna abatuwuliza n'abatulaba. Amanya gange nze Brian Kayongo from Concept Real Estate. We are based, it's a US based company. Also, we have offices in Uganda, in the UK, and in Greece. So we are really excited to you guys to have us here and host us from Extra Digestive. Tufunye omukisa ogw'amaanyi tuwadde twagala kwogerako nammwe tubabuulire ku event yaffe gye tuhavinga buli mwaka eya Concept Kickstarter. This event is about helping immigrants, Ugandans, whoever from different parts of the world to learn about business, innovation and real estate. So era je miramwa gyaffe mikulu this year gye tugenda okwogerako about mweyo event gye tugenda okuhavinga ku Easter weekend. Event yaffe ebeerayo buli Easter weekend, twagala marking that calendar banange. Ebeerayo ku this year genda kubeerayo next year mu 2024 genda kubeerayo ku 29th ne ku 30th of March, Easter weekend. Lujja kubeera lwa kutaano na lwa mukaaga. And what we do on both of those days, on the first day usually we do a tour. You see some of the investments which we have done and which we have partnered with other people. We don't work by ourselves alone. We work with you. You are our partners. We work together and we build this great portfolio of investments to grow together. Netukola ebintu fenna, netuyiga fenna, netu investing in businesses together, netukola real estate together, netukola innovation together. So that's why we invite you this year, next year again, 2024. On the 29th and 30th of March, Easter weekend, tugenda kubeera on the first day. We have that tour which we do. Also the tour, we have a sit-down networking cocktail. So please, it will be an honor to have you on that day. On the second day, you know, we have multiple speakers who speak about different kinds of investment. We're going to talk about real estate. We're going to talk about innovation. We're going to talk about business as in general. Also, we are going to talk about how you can find funding for your business, how you can invest in yourself. Also, self-investment. People just know about like creating business, but also this year we have brought some expert who teach you about to self-invest in yourself to become a business, you as an individual, not only the business which you invest in.